Let me first finish this No. You made an introduction. Okay. How old are you? Okay. Anyway, anti okulangula mu tekitegeeza nti nno yakusooka okuzaala. Nanti olina emyaka emeka? Nina emyaka 3. Asatu? I'm 30 as well. You thought as well? Yeah. Okay, tukuze twelaba. Nalabuka. Walabuka okyali. No. I grew up from Kampala. No, by For Chalo. information. Yeah, by Chalo meaning mwali temuli mu live. No, we twali by the time we ngamba ti nali nkulaba. Oli bulungi. If we could go back dozens of doctors and nurses, ekintu mwakikuba. Nga mupepe y'abasajja abafumbo ne bajja ne basula mu siuku because of you guys. Yeah, bajjanga naye nga the rule was no touching. Wali kwata, we were just entertainers. We were just modeling entertainers. You have to respect me. And by the way, law gye waliwo gundi ezitwebalinga ko points. Tugenda tuukawo. We bagambye mwe tolina kusiya mukazi. Newe mba ntambula n'osiya. Newenja simula. Era sexual harassment. Kala omugenda kutandika otwekwasa reason nga gw'otayagala gw'ayagala dde okuwaabira okusiba mu kikozesefu. Oli ne wakwana n'ogaana. Tojja kubona mukakafu. Sijja kubona mukakafu. Nti nakusiyiza tewansiyiza. Bwogera bugezi polisi oyo yansiyiza tewali abantu. Okay, anyway. Mwape abasajja abafumbo abasinga family zamenyekanga because of that party. Doctors and nurses. Ate mwabitegeera kati ngamba. Bwe kasita mwasanyusanga abantu. By then baba wanga sitemeka. That one omuntu omugezi omuntu yenayina nga ategeera we never mention the money that he gets. Yeah. Kinanga okumbuza nti when nali nkola ku Marriott nali funa sente emeka. So, Doreen, ebiseera byonzijukira ne doctors and nurses nga mwambala obuntu bukuumeeru. Balinako ba designer baba babukolanga. Nga is it a must okulaga empale? First we were models or never tuwakuwadde. Yambala kibakuwadde. As long as appetizing abaliwo. Era n'oludda ku ne basobola okukomawo balabeko. You are showcasing. Yeah, I remember the pic in ekifuluma nga you hugging Chameleon nga you make a list. Yes. Those are about 10 years ago. Let's talk about it. We're making a flashback. No. What you would okutuuka kati saawa eno nga tusobola okulaba nga wobanga olokose newe mukama nakunaaza n'omusaayi gwe ebyo byonna ne bivaako. When you go to heaven, God is not going to remind you. Let me ask. Batugamba mbwali ekitabo kyawandiika muli muntu yali akoze kunsi. Besides that, ekizibu that can even be a hoax. Definitely nange sometimes nange sikikiza kuba ababitugamba tebafanga. According to Sadhguru, your life to Jesus. What does the Bible say? In the context gy'okireeteddemu oliwo nti kati biri wabivaako oli ku chapter. Mu context badde ntireeterako bali kugamba nti the past, leave the past alone. Tujja mu present. Tujja ku bifaananyi bya bash byakukuba. Bibadde bikyamu. Do you have like in the mentality nogamba liwe kifaa kye bankubye sina kiteekako mu kimbagala? Sina kiteekako lwaki kiteekako. By the time the photographer releases it, it's okay. Buli yalo kubuza. Because they're producing of in yeah, bajjako baba balonze their best time. Yeah. Photographer sigala kyeki. We are working. I know sigala kyeki. Aba ino sigala kyeki. Kubanga sizza kokwa. Ozikola. Wabera waba. Tolina yimira ku mukazi atali mukazi. Zingula baneyo ziba kugamba sexual gundi egenda tukolera eyo law ebiri bakasi tukolera. Photographer time not in the city. No, why would you marry someone? You're not supposed to. Kuba changing dresses when I'm here, ngeno kwa behind the scenes of videos. By the time you choose that job, or you're trying to marry. Yeah, what my choice. Majagala kwa mbambalira unga wote. Rabe kubero rabe. Tukubanga izio gambo babigani munango moyo biweka. Ate kunani kichuma. Bagame kasitongere gambo ekyo. Kunani sebo kigambo kya kiva eyo Singapore. Nani kati according to the person listening here in China kuswala section. Kubanga kati olumungera nimebuuza okay, God forbid, rest in peace your dad, but I believe you understand.
Rest in peace, your dad like passed away, but I believe the mom is still around. Yeah, well, we're valid because I have more than one mother. More than one mother. Yeah. Like, we're back in a picture that you want to be fun and living of your take. Baba Nanyayot. Aren't your parents supposed to go on internet? Bananyayot, Miaka Jabo. Doreen. Well, again, the internet choreographer, for them to go on my pages too. You're with me at home, I think you're going to your parents? Oh, please, excuse relatives? Me. I'm above 18 years. By the time someone is 18, they are old, they know what they want, and they reaching back to Kolanga Maso Valley open like this. These are your relatives? They are my relatives. Come on. They are my relatives, so what? You have a boyfriend? So, because my boyfriend is understanding. Bani? Kakati. This is what they Doreen, when you engage in breaking down internet, like the laws, the take your fresh, manyu nakuba decent, wobola zeko, at least that otekayo ebifana just the salt tape just to nipples. That's a new thing. Like new Davidanga, if my nipple was showing, then you can start it's not new, it's art. It's art. When I art. Are you paid for these photos? Hey. So someone comes now just to do that? That one is my own business. Kambuze, charity Leave my charity alone. No, I want. Reason? No, we're not talking about charity here. Leave my charity alone. We're talking about charity. Invite me another day and talk about the charity organization. Kubanga nebyo wobanga okola ekintu nga charity otukola mutima bulungi. Yes. Otukola kuyamba muntu mulala. Wagenzi wali noyambala amagandulago, noyambala emishana najjo, noyambala bino by'abasiraamu, sharia. Naye nga toli mu kuyamba muntu mulala. Mukwano. It doesn't help. What matters is your heart. Okay. At the end of the day, okay. Safe to kuzala naye as a public with the online in-laws we are concerned. We are like online in-laws is emphasis. Kakambuze Doreen, give me one thing. Olunaku ofuna abasajja bameka baagala okwegatta naawe? Naye wajjanga bali kikumi, nze manyi kyenjagala, ono give them. Bakaaba basigale nga bakaaba ate kati eno sexuology eyo gundi manya bbiri gye bapasinze egamba nti n'omusajja talina kutunuulira mukazi n'amwegomba nga si mukazi katuba tubalaba kati n'okunkwana n'obukwanyi n'obukwanyi nanjagenda nkuloba kati nze wenkunuulidde ate kati twolaga nti anti ogambe otegeraizo ntunudde bulungi naye oliwo wakulankulira amaaso galaawo ng'atunula njagala kulya kutusiiya ebyo nga ngenda ku poliisi olunaku ofuna abasajja bameka bakusindikira ssente just nga baagala oba miti bangi people do that I mean yeah n'olyezo ate lwaki mba nzigaana ninyamba abaana bangi lwaki mba sifa sente nzigaana abaana tebalikwata gwe mbasomere namba yange muteekeko beyogere tebakukwata bamala kuteekako mbasomere namba oyagala beeyongere omwaga kuteeka ku sente somere namba akisomere abakulaba like men come in nga bagamba kabalebe ku kyewataddeyo leero mpulira era bannaye omwaka ogujja ndowooza nti era setolinge bulungi omwami mugambe serious kubanga nanga abasajja tebakoowa bannayagala agala kulyamu whether kulyamu or not we are tired naye nga Doreen esobola okubawamu ate kati nofena oluusi tuba tulowooza nti ebifaananyi obiteekayo kwetega bajje that is in your head kugwe that's what you think so kasonga nga sikyendowooza tebenkwata for me it's art. How will it sound or look in front of your kids lunaku lwolikera ku bakyano gaa nti ozadde omwana nagenda ku internet n'asanga maama kitegeera ajja kuba mwana wange sajja kuba ntegeera thank you nga public bamugamba mama yali akola bwati akitegeera ajja kuba mwana wange
kusomero bamugamba mamu yali akola bwati ajja kuba mwana wange bwe kiba kikukwatirako wange abagamba yeah that's my mom so do whatever you want banga banyange tebajja kubeera loko nga like you guys nga kimu bibiri bamuvuma mamu yali ayitanga bukunya abamuvuma ki ajja kuba confident nga manyi kyayagala omwana ajja kuba mulungi ajja kuba mugezi kati ngaokuma otandikira I don't know what kids to be here in Uganda what kids to be like in those developed countries kati ogenda kwetedde Beyonce wano ogenda mubuza ebintu ebisukidwe bati ajja kuwandulira mu maaso ayi leka Doreen wasooka n'obula wali olazeewo ate 2019 tukulaba ng'okomyewo amayi nkot oba wati anyeddewo nootuzi naddamu okulabaawo 2019 ngulabye kwekizo ebintu byokwambala empale ngowa bikyawo era wali mu jampa nga ya redi naye nga munda sibitegeera I don't understand what you're talking about. Like, so I'm talking about radios thing? Yes. Yeah, I came in my outfit, I was wearing shorts and the top of just jump and then I covered it. On that, you make a team of window clothes that you're going to have to the way you're not. You know, one door is the blow, follow the way I'm sitting in the back. After a good general or Libukunya, even if you get a cool look, let me get up in the chamber. But we never went to the like kuduka omulaga waikira tugenda mu nsimu nange ndala kubanga kyakaliyo ogenda tulema kubanga singa agamaanyi ge bateeka ku llonga eyo singa bagateeka ku developing our infrastructure talk about corruption tulina ebizibu bingi honestly baconcentratinge ku bintu ebirimu amagezi ebintu byennono mubirekere ba cultural leaders babirekere ba religious leaders. Do you think government erina mandate okubanga etekawo ku social media gyetakola? It doesn't. Nze nabagambye government ekoleyo bundi yabwe nga bagala okukola socialize Africa bakola socialize Uganda bagende bagikozesa engabo ngaegatta only Ugandans or else tuba tukyakozesa emikutu nga zirimu ziteeka mu countries endala lingo tubasaba. What next? What next about what? Like sigenda kwata kiboko nti ngende nkubera government kiboko ngende mbakubera minister so nga singa kisoboka singa nabakube notipula because they are annoying. Bakunyigiriza owulira tusobola kubeera kwawo nga tekweyambudde bakuzala yambadde wali osanze wano nga neyamba batumanyirawo obawa oza notuuka wali nowulyagaze kusiiwa nozijjako nga tuli kushuti nga tuli manyi kati ebeera mindset yo which mindset yo like I got nothing it has got nothing to do with it ebinkwata oba okyolowooza it's up to you you're free naye ate okundowoolezayo bati sexual harassment ate gweteeka ngaoli tutte wala gweteeka eriro nga walitapuse bubi sexual harassment otandika okundowoleza mu bintu ebyo tebyekisibu nangenda kusiba. What's your worth? Your net? Ntamuza nti bya kisibu. My net yokola kyakakumbula? No, like obugagga bwo. Omuntu ajja kulowooza bino ebintu ebikulu olw'okuba oli desperate onoonya ssente mu bintu. Obugagga bwange mutima gwange. Kasiba n'omutima omulungi oli mugagga. And I'm giving back to the community. And there is nothing like desperate. Desperate is in your head. Like you trying to Olympia mawulire oli desperate. You keep moving from one place to another. That's being desperate. Very, very desperate. Shoot it down to get in there. Shoot it down to get in there. That one is up to the one I don't shoot. Like you don't pay for the shoot. So together. And to the government in a quarter. No, Kakana. Okakana no lina chembandese. And it will in the government in a quarter of cake exam. Not enough. All right. Yes, I wanted to recover. Always follow me. Even